po jako akawuwo. Oluvannyuma lw'okusansana kw'amawulire g'okufa kw'abadde ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Meddie Kaggwa kati omugenzi, abantu ab'enjawulo okubadde abooluganda, ab'emikwano ne bannabyabufuzi bakuŋŋaanidde mu maka ge agasangibwa ku Mawanda Road okusobola okumukungubagira. Wabula ku ssaawa 3 ez'okumakya nga tumaze omukolako okumala kumbi ssaawa nnamba okugezaako mu Ddengulu, twakikakasizza nti avudde mu bulamu bw'ensi eno. Abafamire ye batukakasizza nti abadde mulwadde wa pressure naye ng'ali ku ddagala. Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Abantu ab'enjawulo abasangiddwawo boogedde ku mugenzi ng'abadde omuntu ow'enjawulo ataddizibwawo ng'eyaliko ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Engineer Badru Kigundu ategeezezza ng'omugenzi wafiiridde mu kaseera akazibu era ng'eggwanga likubye enkyukwe engeri ey'amangu gy'afuddemu. Okufiirwa si kwangu. Muto wange ono bw'avudde mu nsi mu ssaawa yabadde tesuubirwa tewali adde amanyi lunaku, era nga nze mbadde ku mirimu gy'abeene gyammwe gya Uganda. Byenfunidde amawulire nennyolwa nnyo. Amwogeddeko ng'abadde omuntu omukozi era ateetiiririra ng'era ensi yakumusubwa nnyo. Muto wange oyo okusooka abadde mukozi nnyo, muweereza nnyo, era atatenguwangako okuva namumanya, si mu buto bwokka nembukulu ng'afuuse professional lawyer, ate n'atuuka okuweereza mu bitongole by'eggwanga eby'enjawulo. Okusinziira ku Crispin Kaheru ng'ono muwandiisi mu kitongole ekirwanirizi ky'eddembe ly'obuntu, agamba nti Kaggwa afiiridde mu kaseera Uganda weesingira okumwetagira nga tuli mu kweteekerateekera okulonda kwa bonna okw'omwaka 2021. Kyannaku nnyo nti Haji Meddie Kaggwa atuvuddeko mu kiseera kino, naddala nga okulonda okwa-2021 nga kubindabinda, kubanga tumanyi bulungi nti eggwanga bwe libanga ligenda mu byakulonda, ebintu ebikwatagana n'eddembe ly'abantu nabyo tubitunuulira nnyo. Kaheru agamba nti kuno okufiirwa si kwa balwanirizi ba ddembe bokka, wabula n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu lifiiriddwa omuntu atazzikawo. Kuno okufiirwa si kwa ggwanga lyokka, si kwa balwanirizi ba ddembe bokka, wabula kufiirwa kwa nsi yonna, kubanga abadde alina ebifo bingi nnyo by'abadde alimu mu kulwanirira okw'eddembe mu nsi yonna, era kitukoze bubi nnyo nnyo nnyo, era tetusuubira nti tusobola okufuna omuntu omulala yenna asobola okudda mu bigere bya Haji byabaddemu. Miriam Matembe omugenzi Kaggwa amwogeddeko ng'abadde omusajja omukozi, omwetowaze era omugonvu, kyokka nga babadde balina n'olukiiko lwe bateekateeka okubeeramu. Ali very humble, mwetowoze, simple, ate ng'alina integrity, era mukiraba ne kati reports z'abadde awandiika akola wano ku human rights, abadde azikola abadde abyogera. Omanyi bino abantu bo be bakolera bo tebasiima, baba temanyi na mulimu kigwokola, weewaawo nawulira bagamba nti birwa byakoze, naye ye mulimu gwa Kaggwa kwe kulaba nti akyondooza ku bya human rights bwe mutuukiramu. Oluusi nze natwalangayo abantu ku human rights abalina ennaku nemba reportinga, commission negenda ne investigatinga kugamba omulimu ogwogugwe gwe si yateeka mu nkola. For instance, yanyina kujjayo abantu mu prison. Akulira ekibiina ekirwanirizi ky'eddembe ly'abannamawulire Robert Sempala agamba nti omukululo Meddie Kaggwa gwalese si mwangu kuzzaamu muntu olw'ensonga nti abadde wanjawulo era ow'amazima. Okutwala omukululo gwe guno alese omukululo munene, era kigenda kuba si kyangu nnyo omuntu ogujja gugwamu obutereevu, naye abantu abanasoma reports z'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Human Rights Commission bajja kutegeera nti abadde ayimirira ku lwa kituufu
abaitattira muntu ku liiso era abadde avaayo entakera kati okutwala omirimu gye maaso kuyimirako ebyabadde ayimirirako. Omugenzi Kaggwa diguli ye esooka mu mateeka yagifunira ku University Makerere, yo masters n'agifunira e Dublin, nga yaliko omusomesa w'amateeka e Makerere, yakolerako mu Libyan Bank ng'omuwandiisi, yakolerako mu kitongole ekiwoozi ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority, yaliko omubaka wa Kawempe South ebisanja 2, yaliko minisita mu ofiisi ya pulezidenti, ng'era yaliko ssentebe w'akakiiko ka OIC mu ddiini y'Obuyisiraamu, wabula nga waafiiridde nga ye ssentebe w'akakiiko k'eddembe ery'obuntu mu ggwanga, nga n'olunaku olwaleero abadde alindiriddwa okwetaba ku mukolo gw'okukuza olunaku lw'eddembe ly'abaana. Meddie Kaggwa alese nnamwandu n'abaana, ng'era waakuziikibwa olunaku olw'enkya Empigi ku ssaawa 8. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Waliwo Nalufeenya otulugunya abantu yagamba ye mwetegefu osituka agendeyo nga tasabye lukusa muntu yenna, era amagye ne gamukugira ne aga teetaaga lukusa okulambula ebifo bino kubanga